Yes, mukasi akatugala kubatolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro wabula n'okubategeeza abantu b'embali twafunyewo agent ayiti ku alina videos embala awo Jona ku side ya Bugema ku Busano Road abantu b'embali temudamu kusumbukana sinema zingina batukangako ku alina videos embala awo bwegendo sisinkanibwanga ewa Jona. Tugenda kubatolekera ekyatuleseewo olwaliro. Tugenda kubatolekera kasema kagenda kubeera ka action naye tugenda kakwata mpola nga bagamba Buffalo 8 bakutuusaako sema gye twolekedde. Mpozi n'agamba ku mutimagano gwa Munowatch tubeerangako 24/7 ate kati ebintu byakyuseemu tuteekako zirizi HD nga bagamba Highland Misetetemeri bakutuusaako sema gye twolekedde. Kuno kwonna tuli kwanjula nga bagamba a John K's filimu kuba John K's nanyinse masookedde ddala bakayise rock hostage etwolekedde. Tugera kakwata mpala sobologesha kubanga tukanyonyoka kendo mukasya kano mukutandika yakatandise bwati olwaliro bagambye tugenda kakwata mpala sobologesha kubanga tukanyonyoka. Yo boy out of VJ Juniors Productions ngwagashe kona Ronnie's Entertainment na bagamba yeso distributor kati wa product za VJ Juniors Productions ashikanibwa ku Zan Plaza ku Entebbe Road nga wakava ku MK Book. Kakini mukasya kano mukutandika utandikira mashekati g'ekiro waliwo abakwate kubo kujanga basoba mpola mpola nga bajja bayitamu magezi bali bakomando basoja ono yatuke bali kyabasooka bagamulindeeko mukwatiriraemu labika alina kyeyekengeddemu naddala okusinziira kuba gye baali balaga kyava bagamba kati musituke tusobole ogezaako otandika bwe batyo bajja njaga weekaanyi kuno kwonna tuli kwanjula bakwate kubo ne bajja nga basembera mu ngeri yakawolawola mu ngeri ya kimpowooze. Babagamba nti kati bwe mutuuse obusajja buyinza okuba bwetolodde amatwalo ago naye babagamba bwe batuukawo balina sekula busekuzi tebabaako kye babuuza kwokya bwokya. Ati okimanyi kabulaza kino tukibeeranga mukono butereevu nkosi atukibeerangamu kakaino bajja ntambula sebo ya kikomando balinga ba UPDF babano bajja erudda genda okuza amaaso okulengera leka bagenda otukaano kumba obusajja nabo kirabika bwabali bubeetegekedde neesokeseka mundu neesokeseka obusajja bwali bubeetegekedde laba nno musajja waffe abadde akubye obusingiizi ekyo kizenga kirooto. Daddy omutwe yamuyita n'amugamba onoosobola okubayamba ate abaliwa abo abaana abali ku TV munnange lwoli kwe kuzaayo maaso alabe baali babakutte bano ab'e Masaka babibasikanye babijambiya bakadde baabwe ba yambuuza nkola mulimu ki kono oli mu child protection kati olowooza ngenda kola ki era osobola okubayamba ndowooza okirabye ziba teziribusa aliwo eyajja ku TV aba akyayasa muno n'amugjako ate kati lwaki omugjeeko okusinziira ku bintu nga bwe bitambula mu ggwanga ebintu bingi ebyetabu ebituukawo so kati tuyinza kudda ate kuwono omanyi ki tugende ndowooza tusooke tufune ekyenkya balina osooka okuba akabonero lwoli yafuuka mukkiriza bwe batuuka okulya ekyenkya yasooka yakulemberamu essaala era bw'amaliriza okulemberamu essaala ne yeebaza weebale nti amiina. Yagamba nsaba taata osobole ogezaako muyamba abambi ataase abaana abanakuwavu bali be yalengedde ku TV. Mpozi n'ekya Mukama bambi mbadde nsaba maama omuleete eka ate ebyo bibaddemu abadde tasuubira nti ebyo esaala esobola okutegulirayo eyo kyamyeko eyo kakaino nga tuvuddeyo
tuwadde ludda waliwo amaka agaali geesuuliridde ku faamu eyo ku masekati g'ekibira. Emmotoka eyajja, emmotoka zino enene okamala, era bwetyo ne paakingi ebbali, abakulu ne bakwata ekkubo ne bavaamu, kulinnyalinya ne babaako ekyuma kye basiikana, era bwe baatuuka ebbali ne baggulawo. Bwe baatuuka munda, looli akyali ku TV alina byagenda maaso n'okwogera. Ono bwe yatuuka ku TV yatulako obutunozi, n'atambula n'ajja erudda. Ng'atuuse wano yasooka n'alingiza, wabula kye yakola n'asooka ajjayo gw'ataaba. Wulira teyeewulira naye musajja mukwata mpola, era yayitawo n'ajja ebbali agenda okuzza amaaso. Waliwo ekifaananyi kya loodi omu kyeyatuukako n'agamba nti kati emyaka 18 taata, myaka 18 kye kigambo ekyasooka omuvaamu. Ngenda kakasambu asasulira, ngenda kakasambu asasulira. N'alyoka ajja ebbali, Kabaka Ssebo ayina ebikosebwa, ayina ebyokulwanisa munda wano, ayina embwasi ziri ezamalayo, pozi ng'ogasseeko n'obuta, ayina explosives zapanje wano. Aya n'akwata kano n'asooka assaamu ekyasi, era bw'atyo ng'amaliriza okussaamu ekyasi n'akwata ekkubo n'akigalula. Lengera kuba bullet, eno bullet yamusekula mu loodi ayitibwa Sam Nelson, abadde ku TV. Loodi alabika munnabyabufuzi. Karodi, hey girl, what's up? anti ogamba otya gwe? Calling to see if you want to have cousins. Anti mbadde njagala kulaba oba onoosobola okujja tukuze amazaalibwa ago. Tenemos que celebrar. Olabye otya? It was a week ago. Anti amazaalibwa gange gabadde ga wiiki emu eyise emabega, naye ate era tukyasobola okujaguza. All right. Kale Well, if not, at least come by and yamugamba kale ne bwe tunaba tutujaguza ngenda kusaba oyitireyo, tugenda kufuna akaseera ak'enjawulo bwe kiba kisiboka jangu ne Kyle. love that. Era ddala kansubire nti ajja kyagala ekyokujja eyo. Bye, chica. Bye-bye. Anti weeraba kikaako no weeraba. Sana abadde akubuuzako ono mugaye nange mutumidde. Waliwo gaye yankubidde essimu n'angamba nti waliwo omuvubuka gwe baamusuulidde Omusipanyolo. So kati mbadde nsaba oba nsobola okgendayo ko naawe n'onyamba ku by'Olusipanyolo kwazi sirutegeera. Sure thing. Kono tewali tabu, tujja genda. Bamaliriza. Lwe n'akwata ekkubo n'assuka. Yagamba ngenda genda mangu olwaliro. Waliwo ebintu byenjagala osooka okwasaganya ewaka eyo. Buli kaseera abeera munakuwavu. N'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Katudde eri Sam Nelson. Sam alina bode 5 we. Bode 5 yamugamba kigenda kwetaagisa ofuneyo abalala abanakuuma. Leka naawe sya. Ate lwaki mba neetaaga omuntu w'abantu weetaaga ate okubeera ne babodegaadi. Abantu baagala nnyo omuntu waabwe naddala omuntu gwe balonda. Kyoba omanya nti embeera abantu batabbu munnange ennaku zino. Yagamba kale tukyogere bwe kityo, Abamerika tetuganye bapangulu kufuna naye tebasobola tutuuka ku ssali yakwagala kutta muntu ate gwe baagala. Kati oyagala Kyle tumukolere ki? Tugenda kwata ekkubo tugendewo nsooke nsiikane muzzukulu wange. Oyo omusiru waaba ayagala okwetereza aneetereza yekka. Ne bakwata ekkubo ne bajja ewaka, maka ga loodi ayitibwa Kyle. Omuto yajja aseka ne jjajja kitaawe aliwa. Gyali munda eyo naye tabitegeera. Loodi yaliyo munda, wabula buli lwagezaako okuwunzika bw'atyo omutwe waliwo ekirooto ekimujjira. Yaby experience nga akyaweereza amagye. Owaayi Sparks ngenda kusaba sigala n'omuto. Yagamba kyewunyisa omwana omulese wali ebweru tera yamuliko. Gw'oli munda wano otandise kwekubya. Gw'ate okola ki wano eno? Yagamba nti waliwo siramba pate muzzukulu wange gy'ateekeddwa okukola ewa jjajjaawe eka. Kale nsegeera.
Oh, you don't care because I'm the man who married your mother. yamugamba tofaayo lwa nsonga kwegamba kino osulayo gwa nagamba lwa nsonga nze musajja yawasa jjajjaawo oba yawasa maama wo gw'otaayagala. Get him out. oyo gayi mugamba afulume. olaba I know he's got a gun. nkimanyi oyo musiru alina emmundu. I don't like guns. nze saagala mmundu mu maka gange. I know your wife left you. nkimanyi mukazi wo yakwagala yakuleka. I get it. nkitegeera yennaku gy'olimu. Mother left. naye ate kyoba omanya nti omwana ono nyina ate ye yagenda. That's what you have to think about. kati njagala lisi fokasiyo n'okulowooza okuteeka awo. Used to drink at all. Do you know? wali tonywa na kunywa naye kati essaawa zino wanawo ekatankira enguuli. Raise if she saw you in this. golowooza omwana singa akeera n'akola gwegwegwe toyogera ku mwana. toyogera ku mwana okuba tolina kyomanyi. Kyle, your mother was grateful. kayiro maama we yali musiimu I took you both out of. nti nasobola ogezaako bajja mu mbeera yali embi. And you are because of me. ate oli ki kyoli lwakubanga nze. Where do you come up with all this? naye kati katemba oyo omujja gwoŋŋamba. You know what, Kyle? omanyi ki kayiro. To find your purpose. yagamba kankuleke naye kikwetaagisa ogezeeko zuula omulamwa. Purpose is what makes a man great. kubanga ebiseera ebisinga okubeera n'omulamwa kyekireetera omuntu okubeera ow'enjawulo okubeera ow'amaanyi ng'ayogerwako. Shit on my mind. nina bingi byendowooza nga nze Doing the best I can. era ngezaako nga bwensobola okwetereeza. You know what scares me? omanyi nze ekisinga okuntiisa Sometimes your best. ebiseera ebisinga obeera mulungi naye ate bw'obeera ow'ettabbu okusingako mu mbeera gy'olimu ekyo kyokka kinkanga ne kinzijira ddala mu mbeera. yakwata ekubo n'atambula ne yeeyongerayo. kakino mu kaseera kano nga tuvuddeyo twakwata ekubo ne tudda erudda. ono omwami yagambye nti Sam Nelson ateekeddwa osasulira era balina bye baali bapakira ne babiyisawo ne babiteeka mu motoka yaabwe emabega. bamala okubissaamu bulungi mu motoka emabega. aya ndowooza tugere tukigguse waliwo ekirala. bwe batyo ne bakwata ekubo ne badda mu ggaali. bagambye kabagende bakigguse wabula ki kye bagenda okukola. ne bagambye kasema kakyali kwanjula ate nga saagala mwerabire Traffic for Service Center nga bulijjo atuusa sipeya w'amasimu gonna ebika byonna mu ggwanga Uganda. No reason, no nothing. kyogamba omukyala yakeera bukeezi waato n'atema ewatali nsonga oba ki. muno tewali. Wow. Is Angel okay? kati muwala we yaali okay. This all gets difficult at times. yagamba ebiseera ebisinga bambi bitera okukalwa ewaffe. It's just a blessing that she's still so young. naye kyamukisa okuba nga akyali muto bambi akyasobola ogezaako tereezebwa. Sorry. onoosonyiwa Shut up. ndowooza kansirike. Just looking out for her. yagamba tewali tabu nkimanyi jasi oyagala gezaako akasaamu ndyoke mbeera bulungi. Tell myself I just want to save every kid I can. yagamba nze ku sayidi yange kyenwanako We don't say kyeneegamba kwagala kutaasa buli mwana gwe n'aba nsiikanyeko tetubataasa wabula kubayamba. ekyo njagala okiseeke mu mutwe gwo tetubataasa. we are not saving them, we are helping them. ebintu ebyo bibiri byawukana. I know you don't believe that. nkimanyi gwe ekyo kyoŋŋambye tokikkiriza. sokoleka enkulage. You know who St. Christopher is? omanyi St. Christopher yaani omutume Kristoffer? yono They say he carried a child. bagamba ssebo yeetika omwana n'amusaza omugga. Beside that child, yamala tuuka ku sayidi eri n'amanya nti omwana gwe yali asazizza omugga ye Yesu Kristo. Christopher is known as the patron saint of safe journey. era bagamba nti ye patron saint wa safe journeys. We have to Kristoffer that every single child out there is tulina okumanya nti atleast buli mwana gwe tukwatako ne tussaako bwe tuti tubeera nga abatume gye bali. Take this. kwata leka naawe tonkooya. Me right now. nkimanyi oyinza okuba tobikkiririzaamu tomwagala ssaawa zino naye guno mukisa. nakakwate kuba n'akamusimba amusimbye akadaali ka omutume Kristoffer eyasaza omwana omugga nga tamanyi agenda omutuusa ku lwala masayidi eri n'alyoka amanya nti gwe yali asazizza Yesu Kristo. emmotoka y'abaami eno yajja ng'esembera mpola mpola era bwetyo neeyitawo nejja nepaakinga pembeni. batooli nga mwebali ono kyava akwate kuba n'asooka atola emabega.
bwe yamaliriza otunula emabega n'akwata ekkubo n'aggulawo banaye njaga weekaanye bano nabo bakwata ekkubo ne basembera mpola mpola lengera kwe kujja ebbali ono ye Rodi yakubye essimu gwe balekedde omwana ayogera Olusipanyolo nze keesiwaaka gwe wayogedde naye ku ssimu ono patana wange Sir, is the child injured? so kati omwana alumiziddwa kikyotegeeza omwana sinamukwatako Okay, sir. owaayi mpolampola tetunagamba nti waamukute kaakaana atoyogera patana wange bwotyo naawe nze naawe twayogedde ku ssimu n'ogamba nti abazadde baleese omwana si bwe kiri yes taata sebo yadduse buddusi kati omwana ali wakoona ali munda yamutadde mu basement omwana omuto wamusibidde mu basement yabadde ayagala kunfumita alina akambe ng'ayagala nakozesa mundu yange omwana omukoma mu nnyumba omuli emundu kwona mu maka gange gwe fuluma ennyumba yange gasiya negwe balekedde omwana naye mupangulukufu bajja bagezeko siika n'omwana ayogerwako bamunoonya ayitibwa mani owaayi towoganira mwana kati oyagala njogere ntya sikusaba eyo oda weetereeze wama olinawo omulabye talina we yamulabye agenda okuza amaaso nga kyebeka ali wansi w'emmeeza hula omuto alina akambe yenna atunula kutya mani aka akambe kakukuma kubeera seefu oli alina okukologa His dad gave it to him for protection. mbu kitaawe yakamuwadde for protection osobola osigaza akambe wabula ekitulesi wano kakasa mbu tukuyamba ¿Dónde están tus padres? baabano Mi madre murió. My mom died. Mi papá me trajo a América. My dad brought me to America. yagamba nti maama we yafa kitaawe n'amuleeta mu Amerika But if anything happens, Quédate con el hombre hasta que regrese. to stay with the man until he comes back. era ng'agamba nti abadde ayagala sigala paka ng'amaze okudda Es malo. But the man is mean. wabula oyo omusajja wattabumbu baamulese abeere n'ono omusajja paka kitaawe lwanaakomawo nekirabika omusajja si mwangu omusajja wambwa Vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte. baamusuubiza nti buli kimu bagenda kikolako tatya kwateko bamwetike basobole okumuggyayo abaaye mujje omwana gwesebo ngenda kusaba osirise ekimu akyo okitegeera ono yamugamba muleke takigwana mwesonyiwe muveeko takigwana muleke gasiya gwe gukakana kuno nzikakanye kyali sebo kyagala mu kubaluye omwana n'ateekayo akambe kakifumita omukono kali nga tuzza erudda akagrosary store akalinga akagrosary store ka supermarket waliwo abaami abazeewo abalina kiri ekimotoka ekinene balina bye baatandika ogenda maaso n'okutetenkanya balina bye baatandika osalaasala ng'ogasseko n'okugattirira njaga weekaanye kati ono yabalaba abaayi anti ogamba otya sikiwani twatumiza ku bashakimu electricals oba shakimaati anti twamaze ddo kikola kalundi sebo kamutujja amanda abadde abagamba tetunaba kutumyako kuba shakimaat electronics naye ate mukola kimu masanyalaze gaffe ne bamwokyerawo Pequeño hombre fuerte. mugambe nti abadde muvumu abadde w'amaanyi yegwe Pequeño hombre fuerte. Are we gonna let him keep that knife? so kati ogenda muleka akamba abeere nako tusooke tumufunire ebyokulya kuba kirabika n'enjala emuluma Grove Right there, Kyle. yali amugamba tugende ku Nelson ko nedda Grove tetugendagenda ku Nelson Send a little Sam. You know how I feel about omanye engeri gye saagala Saamu saagala kwesembereza Saamu weak and a freaking oyo omusajja se bantwala okubeera nti ndi munafu You over there. mbu sobola kwerowoleza You know you can trust me. okimanyi nti osobola okuneesiga tugende tufuniyo omwana ekyokulya kuba tetugenda vuga buvuzi wetuti yali amugamba bakyame ku Nelson yasooka n'agipaakinga erudda It's the worst moment of my life. yagamba nti kengenda okunyumiza ke kaali kasinga okubeera akaseera akakyasise okubeera ak'ettabu mulamu bwange yatandika omuteerako stori
bali masekati g'olutalo. Emundu efuuse emundu etokotoka mala. Ebyasi nga bifuuse ebyasi. Laba bwakyuka n'agenda asekula kyali wa amanda 2 mu kifuba. Accidentally nga tategedde. Genda okuzza amaaso okumutunuulira. Yamusekula amanda 2 mu kifuba. Naye nga bambi yali tagenderedde. Katonda wange. Era emondo nesigala ng'egenda maaso n'okutokota. Katonda wange. Wese wekyali nekyayabiwulira. Babakubira engoma ne baagala basiimule bajjeyo laavu. Era yamugamba nti gwe muntu gwe nsobodde okwatulira ekyo tewali mulala akimanyi, siina gwe nali nkigambye. Gwe eka gwe nkigambye. Kyava amugamba onoosonyiwa okusyako ekyo kye wayitamu munnange. Omanyi okusinzira tuli kumpi ate nga n'omutayagala ekyokulya. Tugende tukifune tuveewo tutambule tugende. Kyenkusaba tetulwayo. Tetukozesa obudde obungi. Mugamba kale tewali tabu. Naye gwe ky'obumanya waliwo abasazeeko Nelson. Balina buno bujaaminga networks. Nakyala yajja. Can I help you? Nkuyambe mu kimaama. Yes. My name is Sunshine. Gwe manager kono sepitibwa Sunshine. Sir, can you please do something about Tugenda kusaba osooka otuyambe ku nsonga y'abakozi. My employees is up. Olinga agamba nti bakozi bange mbagambe balekerawo okukola. They're Sam Nelson's employees, so yeah. Yamugamba nti bwebanga bakozi ba Sam Nelson. Out of the way by the time we open. By the time wanaakwatira ekuba okujja okwogera byayogera n'okugulawo ffe tujja kuba tumaliriza. Bajja kuba bamaliriza nga bagenda. Kati bano baba bali wano bagenda okuzza amaaso. Waliwo emmotoka eyajja. Ono agenda okulengera. Yagamba nti omuvubuka ninga gwe mmanyi. Yali mu high school nga Sunshine amukookinga. Yali atera kubeera eyo ku ttale mu kibira. N'agenda yalina crash ku Sunshine. Yamuyita Sunshine bwe yayita abasirikale yabula teyaddamu kulabika. Ayinza okuba nga si yeye emyaka mingi gyetoolodde. Naye ndowooza Sunshine alyokeko n'obutereevu. Ekyewunyisa wano sigino nga sigifuna netwaka biki. Nange simanyi lwaki gamasimu gavuddeko. Lwaki temufuna wifi? Kano kannamawulire eno kalina olusidiiki. Onagenda okuzza amaaso ng'alengera Clove. Bugaseko ne Kyle yajja abaggulire. Bugamba ki Clove kono n'osonyiwa munnange. Kale kirungi okulaba. Waliwo omuvubuka ano gwe tulina muto njala emuluma. Yagamba asobole atambule mwalabe. Bw'anaaba afunye ekyanaaba afunye. Waliwo nabba musoke muleke kangene mmala okwasaganya onabba. Waliwo ali mukubba naye nga kirabika badde bamuswamye okumala ennaku eziwererako ddala kati olwaleero. Aha. Nigwe kaana gwe. Todduka. Nze naawe tugenda sooka tunyumyemu. Nta. Anti just mbadde nyina byenkomezaawo. Tugende mu yafeesi twogere kati. Kyokka mukozi waawo naye kirabika alimu engalo. Yamuyita bagende basooke babite bye. Muyisaawo n'amuteeka ebbali. Omanye ebbanga lye mmaze nga njagala kukwatira mu kikola kuona ekyaki. Tulina kamera sweetheart. Kati neetaaga mpite poliisi. Oba si njagala ompe buli kimu kyonna ky'olina ky'obadde otutte. Nakwate kubo n'amulaga ensawo. Genda okulengera mulimu kamagazini kazi trakita kati agrosheyo batwalawa. Leka. Nkimanyi okyalina ebirala by'osirikidde ate nga nabyo mbyetaaga. Baserial killers, pirate, biki. Ako twakalaba.
naye sikiwa nti omwana yeetaaga akalabe era ddala talina kalaba nga wendi gwe tambula omuto yadduka eri nakyala. Bagamba omuzira ebiseera ebisinga yafuna bunnakyala ziba teziri busa. Roodi yali ayingiddewo yalina okwogerako eri abantu olwaliro. Roodi yeesimbyewo munnabyabufuzi. Kumbe eno waliyo abali mu kwetegeka abajambula ne basooka babijjayo ebikosebwa ebya buli kala. Banaye njaga weekanye nabagambye twekayitwa rock hostage naye gwe kyobumanya tugenda kakwata mpola tusobole ogezaako kuba nga tukanyonyoka. Kano kakugenda mpola mpola ate nga kwe tuli ku mutimagano gwa Munowatch. Ono yambuuza watadde looko ku luggi lw'emabega kubona ate looko yaki. Abaroodi bamaze okweteekateeka kwe kweseetinga bulungi nnyo. Ono yali ayita abakozi bonna abakola wano eno kubanga bakozi be. Bakabaka ne basimbula eggaali bambadde nga basooja balinga ba mercenaries ne balyoka baleeta eggaali laba tagali. Ono akyagenda maaso n'okwasama bayingirawo. Olwayingirawo batandika kuba byasi. Ono yayita muwala we muzzukulu we muwala we Enjo muzzukulu wa Roodi Step muzzukulu Kalodi. Ono yasooka n'akwata nakyala n'amuyisa Grove. Nze ndi foster kid. Agenda okuzza amaaso bw'ati ku kamera. Labayo. Sooka olindeko ki ekigenda maaso. Katonda wange. Uwaye gw'oli ludda wa? Agenda okwagala communicatinga. Katonda wange. Amasimu olowooza agakola. Yasooka ne yeggalira. N'omuto n'amuggalira munda. Ono agenda okuzza amaaso okulengera nakya Grove. Atolooza mukwanyisiganya ebyasi nakya tekimukute. Nakyala ekyasi kimukute bambi. Leeta. Yasaba akato kaleete basobole okumunyiga ku kifuba. Abagwagwa basajjeeko. Gwe sooka ngoberere. Muli musufu sofa si mubi banange. Mukola bulungi. Kabaka najja waggulu gy'agenda okwogerera yakwata bino. Njagala musooke mumpulirize abatunzi n'abaguzi. Premises kati ziri mu mikono gye. Ate mwena kati muli bange. Mujje mwe. Bodetaana atwala bano. Ekifo bamaze okiteekako C4s ne ku nzigi we mufulumira temugeza. Musobola ogezaako simatuka bino byonna singa mugendera ku kiki tuba tubagambye. Buli omu yenna ngenda musaba ave gye yeekwesa gye maaso g'edduuka. Ne bw'oneekweka tugenda kuzuula. Tujja kufuna. Ndowooza ompulira Sam Nelson nkimanyi mwoli mu kizimbe. Nkimanyi kazeeyi woli ngenda kusaba okwate kuba oveeyo. Mbadde neerabidde n'obagamba nyambadde suicide vest. If for any reason my thumb is raised off this button. For example, yabagamba senga. So be wise. Singa abaawo ensobi ekolebwa akagalo kange ne kava ku ditonate eno. Oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki muba mugenda kufa. Soka n'agamba Samu nkwate dakiika emu. Kwate kuba oveeyo n'abasigadde mwena muveeyo bimba temwagala funa buzibu. Batandika ovaayo kinoomu bali beekwese bonna baavaayo. Tugenda kukola ki Spark sooka ombulire. Yamugamba abasajja banoonya ggwe. Kibasegeeza gwe peesa ekkulu. Bw'obanga gwe peesa ekkulu then kwate kuba ogenda obasiikane oba osanga bajja tuta. Wama nedda.
Absolutely not. ekyo tekyetaagisa naawe kanamawulire ssebukamu gaabwe obanga gwe peesi ekkulu Leave the employees out there on their own. sisobola kuleka abakozi babeere ku lwabwe bokka. Okay. Kale But stay right next to me. yagamba nti kale tugende. I'm gonna shoot. Yamusaba lisi bwe kiba kisoboka abeere kumpi naye. Wabaawo kagapu akasekula ajja kuba ayokya bwokya. We're trapped in here. We should go. Okimanyi tusiraanidde muno kati twandibadde tugenda tusiikane bali. Call 911. The line is dead. Kubira mwende emwe mu line yavuddeko. Something like this is a good chance the police are already on their way. Nze kyemmanyi ebintu nga bino singa bituukawo ebyasinga bikubye poliisi definitely eteekeddwa okuba nga yategedde gwate kiki. Labayo My wife and my cousin. kyali wange ng'ogasseko ne kazini wange bali eri. Believe the one safe place we have. If there's a chance of me getting them in here with Era ng'agamba nti akafo akali seefu tusobola okweguguma we wano wokka. Wabaawo engeri gye nsobola ogezaako taasa oba okubayamba. Njagala nkozesa omukisa ogwo owulidde nti mpulidde. Bwe yaloba ne kayitamu. Kaana kaddalu kamala. Pressure right here, okay? Ono akyalwana bambi. Yamugamba ngenda kusaamu naye syandiyagadde onfeeko. Kasi atandika okuvulula bw'ati omusaayi. Alinga seyaabwe gwe yakuba ebyasi bwe yatandika ovulula omusaayi. Kino kimujjukiza ky'obulaba yasalawo obutaddamu kwesembereza mbwasi n'okusalawo agezeeko okubeererawo abaana. Ono aba ali wano agenda okuwulya batandise obayita gwe vaayo gwe naawe yeekukumya awo vaayo. Yakwata ekkubo najja ng'asalinkkiriza baabano. Genda okuzza amaaso okulengera Katonda wange. Neyebuuza ate embeera ki? Yakwata bukwasi kubo n'asooka yeesiikamu azudde. Alina abasiikanye nga banyigiddwa. N'amanya ensonga si za kubalaata abasajja bali serious. Bali stupid serious more than serious. Olina okwata ekkubo genda otaase mani bambi. Ono amugamba ataase kano akato. Kiroodi ky'abasiikana mwe musituke. Musituke waawo. Mani ye n'atandika. Si byamukwata ebyo bya kivandalo. Bya kifuuwa ttaala. Yayitamu n'atandika. Roodi bamugamba asituke. Nze sigenda kugenda nga nakyala ali mu mbeera bweti. Gwera wano. Bambi. Ono akyali ku kimu bambi yamba taasya nkwegayidde ku lw'omuto. Gwe se butambula ng'odda muli. Yangu atudde muli va mu by'okusaaga. Bamuyisaawo ne bamuzza eri erudda. Jangu. Yangu asaagala kulaba ng'ogiraagira yanguwa. Yamuleeta. N'asooka amutuusa pembeni. Ngeno mutuusa pembeni bano be basajja abaakutte mu nsonga eno. Olyokeeko ono waliwo abagwagwa abayiseemu. Ziba teziribusa abaali wano agenda okuwulira. Yabadde addusa atolowooza takomyewo. Yabadde addusa akomyewo. Aya. You're okay. You're safe. Yambuuza oba ali bulungi. Abaaye. Neetaaga Sam Nelson. Sam Nelson. Neetaaga Sebo Boss. Congressman Sam Nelson omugagga. Businessman Sam Nelson. Yeetaaga businessman Sam Nelson. Grandfather and foodie. Muyaye mufwere. Step aside. Gwe sokodde bali. It's okay. It's okay. Mugamba kiri okay. It's okay, Sparks. Kiri okay. Muleka ayogere. Congressman. Congressman.
Where's the cameraman? Cameraman aliwa. In black. Start recording now. Ngenda kusaba osooka okulikodi otandika okulikodinga kati. Confess what? Ogenda kwatula ogenda kwogera. Ati nga njogera ki? The world that you framed your business partner. Njagala osooka oyogere nti business partner nawe wamufeera. To what you did or all these people die. Bw'otakikola abantu bonna bagenda kufa. I don't know what the hell you're talking. Nze simanyi ani gungamba. Tell us about Luther Reyes. Twagala tugambe ku Luther Reyes. Jesus, he embezzled. Oyo omusiru yali abba ssente mu kampuni zange. During 20 years. N'asooka amusekula yali abba ssente. Mala emyaka 20 okola ki? Ngenda kusaba wandisoose n'olowooza ku muwala wange. Enjo. Sisobola kurisikinga bosi wange kumukuba ate nga nze body tano. Why? Sparks nawe tokikola. Gwe sebo. Debali. Yamugamba asooka dde erudda. Come on, you want to blow this place up? Oyagala kifo kyabya. Njirina. You're bluffing. Osaaga gwe. Only one way to find out. Waliwo engeri emu yokka gy'osobola okakasa oba nsaaga oba sisaaga. Laba ate omuto enjo bwadduka eri kitaawe. Put the gun down. Sparks ngenda kusaba teeka wansi emmundu. He's lying, Sam. Ono omusajja alimba. Sparks teeka wansi emmundu va mu byalimba. Tetulina kadde kakakasa nsonga ezo. Teeka wansi emmundu. Saagala bantu bafiire bwereere. Teyagala bantu bafiire bwemage. Aya yabagamba musekule ne basooka bamwokyerawo amanda. Karoli sebo sikakuzanya. Kabagambye musekule alabika asaaga. Ne basooka bagamutujjirawo. Ne kama ne kakwate kuboneka komawo gyali. Omanyi bantu mwefuula nnyo abategeera ensonga zino. Bambi ngenda kusaba muleke. Nkusaabusabya lisi muleke okoze kyobadde weetaaga. Waliwo abantu abalala bangi abagenda okufuula okuba nga ggwe. Mugambye nti waliwo abantu abalala bangi abagenda okufa olw'okuba nga ye. Sane ono yasaaka ayogere ne Sane. Rainy oli otya? Katonda watu Mukama yebaze oli bulungi. Abaaye mujje. Kumbe waliwo ekiwulidde. Nakyo kyebeka kiri ku security. Yabagamba omukumu yagenda okuddamu ffa. Mutambule. Mati mwagala kisekana buzibu mutambule. Gwe. Ogambye ekikono sina kyenjogedde. Sina buzibu nammwe. Yamugamba ndowooza golabika tofaayo singa Sam Nelson ki ekigenda maaso. Waliwo sunshine yekwese eri wali security. Kino sebo kyayogera kirabika kiri nabo. Dawali kimugambye sunshine yekwese eri gyetulabira security cameras. Gwe sebo weefudde kabi toyagala kwatulaye. Weefudde magye toyagala kwogeraye. Akola ki? Ayinza okuba agenda deliveringa manifesto ye. Ebiseera ebisinga abajega abagwagwanga bano baagala nnyo okwogerera ku buzindaalo. Ono yagamba nti alina abantu bakwatidde wano. Era ng'okubwatuka okw'enjawulo kujja sobologezako batta bonna. Senga yasaba bafune prosecutor n'asobola okugezaako ovunaana Sam Nelson okussa ku misango gye yazza. Webituuse kati kiri ku gwe Buladi. Nze sikyasobola embeera ogiraba. Yagamba nze okubalaga nti sirina mbwa ngenda sooka mbeeko abantu b'enta. Era singa mukwate kubo ne musindika ofiisi ajje wano oba siki ne musindika omuntu musimanya negotiating nange njatandika ate okutta ku bantu. Amaze obirecording anti ye. Kati diiru eri bweti. Abamu ku mwe ngenda basindika mu ddeeka. Waliwo abandiyagadde okgenda. Kale You all are staying.
You get that recording to the police. Yagamba gwogenda fuluma recording eyo gitwale ku poliisi. Let's go. Tugende. That means you two. Gwe kibaseegeza naawe. Wangi. Nice and slow. Naawe ngenda kusaba mpola mpola. Electronics. Muje muyiteewo tudde eno. Genda. Emusaba namugamba agende. Babayisawo babaleeta mpola mpola ne babateeka erudda. Wait. Lindako. I know you. Why are you doing I this? know you. Don't. Yamugamba gwe nkumanyi. You're the black stepson with the. Gwe stepson wa Lodi ono muddugavu, gwe stepson wa Nelson. Me and my daughter don't have anything to do with Sam. Nze ne muwala wange tetulina gwe tugendera mu byabufuzi. Kubanga amugambye nti gwe yamuleetera minority report, kwega yamuleetera minority vote. Abaddugavu basobola okugezaako kubanga bamuwa akalulu olw'okubanga sebo yalina stepson omuddugavu. I work for Child Protective Service. Nze nkolera aba Child Protective Service. Man like you came from me when I was Abantu nga mmwe temwasobola kujja kuntaasa nga ndi mu kaseera akazibu. product of chaos. Nze am a product of chaos. It's the only voice that Era violence ly'eddoboozi lyokka ye lyasobola okuwulira. I know that. Ekyo ndowooza kyo nkimanyi. Mbu is a product of violence. Era nga the only voice gyawulira violence kwegamba is a product of chaos. Eddoboozi lyawulira it is violence lyokka lyawulira. Come here. Jangu wano eno. Yayita akato n'amugamba kajje. Now. Gwe ngamba omutajje kati. Yamusaba aleme kubeera mwerayikivu omuto. Kwata. N'amukwasa bino. Geno bisomamu. Ye. Aha. Remember? Kuno kuliko remembered? Past tense. Past tense. Give that to the police. Anti njagalako katuuka eri poliisi. We both gotta go home. Bwe kanaaba katuuse eri poliisi mwembiriri. That recording needs to get out to the Eyo recording ngenda kusaba kyamagero. Giteeke ku TV then ebisigato ojja kubumbulira. Sir, Sebo, listen. I get it. You have a message. Surely we can deal for Mr. Nelson. ono yamugamba nkimanyi olina kwegamba obubaka. Very good written. Work for Sam. Kolera Samwe. I'm a personal media and communication. Nze ndi personal media and communications definitely. Kwegamba ninga atakolera Samu soko je. Because now Bw'obanga okolera bannamawulire ng'oli pyara mu mawulire then kibaseegezo ogenda tandika kolera nze. Gwe tolina gy'olaga sigala wano. Gwe. Balina ssebo ke baagala katuuka eri poliisi. Yakwata serwatwa n'agikwasa ono omujega. Everything's gonna be okay. Buli kimu kigenda kubeera all right. I need you to go outside with this woman. Njagala ogende ebweru n'abantu bano. Okay? Owulira? Ate jjajja. I got him. Oyo jjajja ye ali nange. I got everybody. Nze buli omu yenna wano muli ku kido. Genda babeererawo kitegeera. Please, Wabula nkusaba genda. take care of me. Wama ngenda kusaamu ndabirire muwala wange. Kuba akabonero ne basaba. Aya. Amugambye totya ku kyajjajjaawe. Kyajjajjaawe yagenda kubeera nange. Look at that. Sokola engeri. Ono yafuna engeri gy'abeebwalamu. N'amaana akwate kubo n'akomawo munda. Guy looks like my CPS officer. Ono alabikira nga CPS officer wange. Child Protective Service. Yajja ayitamu ngeri yakawolawola. Sooba.
yali komando yatuuka ebbali agenda okuzza amaaso wami nakyala yafudde ye yafudde katakyalina kyamugamba jasi okubeerawo n'awulira ennaku ku mutima n'awulira ennyiike okufa kwa nakyala bambi abadde seyaawe ate ng'alina n'omulamwa ogw'enjawulo mu ggwanga mu nsi omulamwa ogubadde ogwogezaako okuyamba abaana bonna naddala abato abatanabafuuka gamba abatasobola kuyambibwa mu ngeri emu oba endala oba abatafuna buyambi kiruma kubanga abadde nga malayika yazza amaaso ge mugamba tekigenda kuggwa bwe kityo tulina okussaawo embeera ono yasooka nayebuuza Rainy ali ludda wa yeetaaga kumanya oba ali bulungi. How do you know so much about people? Kijja kyo kubanga abantu bamanyiko kingi. Psychologist. Ndi psychologist. I moved back here to be with Rainy while she finishes veterinary school. Yagamba ekyandita wano kwe kubanga mbeera nina kyayitibwa Rainy asobole okubanga amaliriza emisomo gye nga veti. That must be hard. Kirabika kikuwa obuzibu. But Naye anything for her. ngezaako buli kimu kyonna ku lulwe. Ono gwayogerako. Nakyala baamuleeta. My granddaughter got out. Muzzukulu wange agenze. Mu kifo ky'okubuuza nze oba nfulumye nze sifulumye ye agenze. Lindako. What are you Gwe musiru gw'oyina emmundu okola biki? boys? Oli omu ku bakozi bange nze sibangako omukozi wo Gasiya naawe. Nze jasi nali nkubeeramu. Aya. This is the outsourcing part of our adventure. Yagamba ndowooza kati ensonga yaffe egenda kuba etambula bweti. Shopping, I need you all to complete. Waliwo shopping gye njagala ffenna tusooke tumalirize. Then tulyoke tugende mu kabuumu. We're moving. Aya mutandike. Turn the TV on. Ngenda kusaba osooka oteekeko TV tulabe. Oba amawulire gaffe ekyamagero asobodde okugatuusaayo. Oh, the lesbo. Yegwe alimu ekibeera. Tell me, where is our little... Soka kisoko mbulire kyaliwa aliwa. What was that little secret you're hiding from me? Kubanga nkimanyi olina ekyama kyonkweka. You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life. Take you as a Stevie Wonder fan. Nali simanyi nti onyumirwa ennyimbi za Steve Wonder. Sinatra song. Oyo Sinatra nawe yaluyimba. Webale kuntereeza. Stand. Ate nga sinaba. You're gonna tell me where she is. Ogenda kumulya sunshine wajali. I don't know where she is. Simanyi wajali. I know you've been talking to her in the skip Ntimanyi obadde oyogera naye nga mwogerera ku Security Communications. forest. I will get her to come out one way or another. Njafuba nfuna engeri esobola omuflashinga out. No, Ngeri emu oba endala. you're staying here with me. So n'olwekyo ogenda kugira obeera wano nange. Ono yuno yajja genda otuuka ebbali ng'oluggi essebo luliko looko si kyekyokka kuliko ne expressive. Bannamawulire kirabika kyamagero yali amaze okutuusaayo information era nga batandise dde ogenda mu maaso. Omusiru ono You two go check the perimeter. You know the kid's still out there? I don't want to make sure no one else is trying to get their way out. What do we do if we find someone? Kill him. yagamba abasajja be bagende basooke beekebejje balabe tiyandiyagadde muntu yenna kubanga asaalimbira eyo. Ono kyava amubuuza singa tubaako gwe tusinkana tukole tutyako ono munyige tewali kirala kyakola. Our moment of truth, Sam. Akaseera kakookwogera kekondowooza kati kababiteekeyo nti myaka 18 giyise mabega na framinga business patana munnange era bwento ne muteesa emabega w'emitayimbwa nga talina musango
That was only the first of my many crimes. era nga egyo gye gimu ku emisango emirala gye nazza gye gimu ku egyo. What do we do with all this? Kati bino tubikozesa eki? Sirika. Leka kwasama nnyo sirika. Balina ssebo bye baleeta amasaawa, sente, zaabu. Kuliko n'emiguwa. Kaakati bino njagala obikwate. Njagala osibe oyo. Yangwa tokirwamu, genda omusibe. Owulira kyegambye? Genda omusibe, n'oli omusibe, basibe. Basibe kamba. Ono abaali wano kano ssebo kamusazeeko. Ogenda kifuna no nga kyokyagwe namukadde. Ekyo kyonkubulira alaali kataka mwoke buleti. Yakuwa ebintu bye byasi n'emundu tayagalira ddala. Naye kana mukadde ssebo kamufundiriza wano. Era awo najjukira n'okujjukira byatuukawo masye kati gulutalo gye baali. Mweyakubira seyawo amaana nga tagenderedde. Baabano. I knew something was up, but he's crazier than I thought. Jab! Jabu! Mbu yakimanya kana akatumbavu kalimu akataala. Unaafuna gaapu. Omutayimbwa. Yakasekula emitayimbwa. Gasiya. N'akwata serubwatula. Gwe. Why are y'all doing this? Kiki lwaki ogenda maaso n'okola bino? What Sam did to Luther. Yagamba nti bino twagala kwesasuliza Sambi yakola Luther. Lwaki? He saved us. Oyo yatutaasa. Toseguka. Nkugambye toseguka oba oyagala ojja kusekula ajja kukuba ekyasi buliiso. Nkugamba toseguka oli mu kwenyolanyola. Can't do it. Tosobola kikola tosobola kunkuba buleti. Kubanga wandibadde wansekudde dda. Naye ate enkuba eŋŋuumi n'emigere nsambulya. Nyinza obutakusekula buleti naye ate nkusekula emigere nsambulya. Kubira ddala emigere Gasiya. Osobola okumpulira? Sunshine? Sunshine. And where are you? Sunshine oli luddawa? Yagamba nti ali eno mu security office aliyo n'omuto. Me, Mickey Foss. Nze Mickey Foss. Fingers. Onzijukira sticky fingers. Y'all see me right now? Ndowooza mundaba kati Totally. Yesu kulaba. Kalwoli kali wano batunuliga bagasimbaganye n'omugagga. Why? Nida mbutufu lwaki? Why are you doing this? Lwaki okola ebintu nga bino omusajja? Because all the wrong people get all the best things in life. Best jobs. Most money. Yagamba nti ebiseera ebisinga abantu bambi abamu bagezaako sisiikana ebintu ebyenjawulo ng'ate si bibateekeddwa. Hard-working white men getting used up and die. Kinnuma otunuulya omuntu nga gwali hard working ng'okozesebwa omusajja omweru I'm in debt and I ate nga mulimba. Ono kyava mugamba nze ndi mu kusoma bya busawo bwa bisolo era ng'alina amabanja agamubanjibwa. Last thing I do. That's the last thing you do. You want to get back at him. Bw'oba oyagala kuwolera gy'ali At us. ffe ate otusibira bwereere tuleke tugende. Ensonga zo ziri gwe n'oli. Sunshine to come and get you. Ninda Sunshine akwate ku bajja ku kime. Gwe ninda Sunshine ajja ku kime. Listen to me. Muwulirize. I need you to stay right there. Don't move from that office here. Njagala musigale mu yafeesi eyo gye mulimu temuvaayo. Owaaye Kayiro. Sam is coming toward you. Waliwo akwate kuba okujja mu maaso go. Aliwa. 2 hours ahead of you. Ali mu hours 2 maaso go. Mu nkuubo 2. Ali ku side kwe gamba obuuka enkuubo 2 maaso go yenna ajja gy'oli gy'avwa. Unaafunye bakalabalaba n'asooka amufunira zifulampeni.
agenda kumanya lwaki mukene bamutema ebifui, lwaki mukeme bamutema ebifui. Bulaja bulaja bulaja, nedda ssebo, nedda ssebo, si yenkola, nedda ssebo. Yakisiba enkalu n'asooka akigunda wansi nekyeyiringula, kyagala mutujja, kibadde kiye, kimufukidde jike. Yakwata akafumita ennyama, anti ensingo nayo yonna nnyama, kiyisaamu n'akifumita ne kigwa eri. Kifumisa akafumita ennyama. Agenda abafunza bannange. Damn, he's a badass. Waye nga lwokyafu. Omutabadde tamumanyi nti lwokyafu bwatyo. Agambye ize badass. Naye nga abadde akimanyi nti Child Protective Service Officer we. Naye nga tamanyi nti mutobi. Buli kimu kyonna kitambula nga bwe twakibaze. Anti njagala bagezeko tegere kiyinza otuukawo. Njagala sooka kuddayo eri. Kiriya. Bali luddawa. Ono ssebo yajjawo ka radio call baliko badde bakommunicatingira. Yogerera kuno olabe. Kali kana mawulire kaagala okwegulaagula. Ndowooza mulaba nze ndi nammwe. Beera mwegendereza kati Kairo. Bali luddawa. Bali ku side y'omu electronics. Kalino bano bakommunicatingira ku ka radio call. Kibatamanyi nti Lodi abawulira kati. Abawulira buli kimu kyonna ekigenda maaso. I'm so sorry, Sonny. Onosonyiwa Sonny. She's gone. Naye Grove ye kapuuti. Nsuubiza nagezezaako nga bwe nabadde nsobola. N'embeera gye yabaddemu. Ye kapuuti. Yawulira nga n'omutima tegulyoke. Wulira nga tateredde. Laba noono muyiyanaaje. Sonny, listen to me. mpuliriza. Tuteekeddwa okutaasa abantu basobole okufuluma. Wulira. Ono omusiru agenda kweyabya ate abantu bafiire wano. Kyuka ekifo kyonna bakijjuzzaamu explosives. Nkusaba osigaleko tuyambagane. Anti munaye tukwetaaga. Leka tugwamu maanyi. Awulira ennaku Grove baamusse kazini we. Amugambye tugwamu maanyi leka tukiguse. Sonny, omusajja agenda kuta stepdaddy wange. Omusajja alina statements gy'akola. Kati ono bwabirowoozaamu. N'agamba lindako. Oyo omusiru tagenda kwetta tebakulimba. Kikyotegeeza. Omuntu aba azze kwetta tasobola kwetika jjuwero, tasobola kwetika ssente zitwala. Abo bali mu kwetika ssente bazitwala ne jewels. Tugende ndowooza ku phase namba 2. Oli amugambye oyo musiru tagenda kwetta kubanga omuntu agenda okwetta tayinza tandika parkinga ssente ne jewels, masaawa ne keresi n'ebirala. Oyo musiru bali mu kubba beekwasya. Gwe ssebo ngenda kusaba sigala wansi. Baatutesseeto okuva mu registers ne batwala ne keresi ez'ebbeeyi ne batwala amasaawa. Bw'aba agamba nti agenda kwetta oyo kajambi akulimba tagenda kwetta. Kirwadi kibawulidde kyayika nno kitegedde nti kati bategedde baneguse. Balabuse. Waye soko lindeko Kairo togenda. Soko deye mabega wekweke. Nakwate kuba ne yetwala nafuna wali akava. Gwe ssebo.
Bwe ssebo oliwa? The fuck are you all looking at? Mwe mutunula ki? Kuba kubyasaawo. Sooka oyitemu eri. Baabo basembera bajja gy'oli. Abalengera. Yafuna gapu n'ayita kino sekulamanda ng'ayiseemu kaasha. N'atema. Kyle? Kayiro. No one can see you unless you walk right on top of them. Yamugamba nti weekweke teri asobola kulaba. Ne baba bafa bati tebasobola kulaba awo. Bajja. Why? Yamuyita n'amugamba sooka okebera eri olabe. Ala. Basooka bagundayo amanda. Lowooza tumukwasizako nkugamba eki? Oli wano nange. Sobola kugamba nti oba agenda okubikulayo okulaba. Kumbaavu. Tiwali kikoleddwa gasiya. Balina bwe bamugambye ali ekaavuali mbu teri asobola kumulabira bwe yalidde kaavuali. Luli yakwate kubo n'akomawo abaatuuka bw'ati amasinyaati ate ne gavaako. Ne kugenda ku emergency. Poliisi yeesazeeko amasannyalaze. Naye waayi atowooza Frank Ntambi simulabye Frank Ntambi yuno. Obadde weekwese baaba boda muno nziruka. Nkusuubiza ngenda kutta buli omu yenna ali wano. Boda muno dduka n'ovaawo. Bwodduka boom. Soka toddamu okudduka. Njagala okimanye. Tugende kati. Bwe ngamba tugende mba saagala kulaba asikattira. Mumpulira. Ki ekigenda maaso musoke mundiiremu. Move it. I'm helping you. Don't leave me in there. Anti banaye nze ndi mu kubayamba ngenda basaba temundeka. Temunkweka n'abo basajja. Beera omwo. Sparks. Why? Sparks. Man, what you doing? Ono ye yakamirisita. Yasigajjaamu kwogera mu butini. Era yabeera awo naye agenda okulaba roodi tammuka. Akwate kubo n'atambula amuleke. Yitawo nakkirira wansi. Bano baabano. Ndaba noono omusiru ssebo yajjira kagaali. Sisobola kutambula okugulu kwange. Yamugamba sooka ondeetere sunshine oba siki ogenda afuwa. Munoonye. Gamba amunoonye. Are you okay? Oli okay? No. Nedda. I'm sorry about Clove. Nonsonyiwa kujja kazini wo Clove. Nsonyiwa. It's okay. Kiri okay? I gotta get us out of here.
webituuse kati nyina osooka mbategule mbajje wano. Where's everybody? Abasigadde bo bali nkayi. Them up inside the storage room. Abasigadde babatadde eri mu ka service storage room. And that boy you were with. N'omwana g'obadde naye ate bo ne bagenda naye mwana amututte. Ekiriwo I know you listening to me. nkimanyi ompuliriza akarediyo kola kano kitumbaavu gwe. Kyasooka ssebo ne kibateerako omuziki ne basooka bawuliriza omuziki bwe kyekalakaasa awo kitambula kiva eno kidda eri bwe kiva eno bwe kidda eno bwe kidda eno bwe kidda eri. Omuntu n'amanya kati wano omuntu alina okwesetinga. Nyina akamba enkusumulule. Oli ng'akyali ku muziki bano baatandika kwesumulula mpola mpola. Aya. Yeah, I hear you, little piggy. Nkuwulira gwe kabulaja. Pretty soon I'm gonna blow this house down. Mu bwangu ddala n'ennyumba ngenda gyabya. Tell you what, Nkubuulira ki? you bring me sunshine. Gwe neetera sunshine. Give you 2 of these 3. Then ndyoke nte bano abasatu. What do you say, Brown? Mulabye mutya? Me? Lwaki anneetaaga? What's wrong with me? Anjagaza ki nze mmwe? Anjagaza ki? ¿Qué te quiere conmigo? He looks familiar to me. Yagamba n'omusiru ate bwe mulaba aneefaananyiriza. Money. Means he has to get out of here before the bombs go off. Yagamba kati omusiru bw'aba alina ssente kiba kitegeeza alina ofuluma ano nga bomu tezinnabwatuka. We tell him to go fuck. Mugamba agende ye fucking tatumanyiira. Listen to her. Muwulirize kyagamba nakyalo ono mugezi. Bino ebintu asingako. Save that little boy. Nze njagala sitaasa mwana oyo. Word. Kulova namuwa ekigambo kyange ne muganga ngenda taasa omwana. Kyle. Please get Rainey out. Bambi ngenda kusaba wandibadde osooka. I'll go get all 3 of them out. Yagamba bonna basatu ngenda kubajjayo. Rest. So kati abasigale ngenda basaba mukakane. Aya. Yesu uli kugo. Hey, brother. Gwe sebo kabulaza. Go fuck yourself. Go fuck yourself, man. Garcia. Nabagamba Mimi Beauty Bounty akutuusaako ebizigo by'abakyala ebyenjawulo. Mpozi ng'ogasseeko n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa ku saidi y'abakyala. Asiikaniwa obukesha. Mimi Beauty Bounty. Lindako sokoleke nga tonnabakwabya. Boom. Obadde amanyi agenda kwabya lindako. Eyo jasi ebadde sampo sinatuusa. Yagamba nti kasisa n'amaliriza ano tebagenda nasobola kulaba mayiti yo gitegeera. Era ng'agamba nti agenda kuba ayita mu ttano y'eddembe ajja kudda astrikinge nateera. Yakifumita n'akyongera. Maro kifumita najja asobola omusumulula batandike. Gwe kamusege omuto tamugjeeko emundu. Dda wano. Gwe musiru gwo kuba buleti. Akatosebo kamusekudde ne buleti. Bano bawulira byasi mutandike. Olowooza nno tebamuguddeeko eri bakakyere kiyifuyifu. Yagamba mugende kangene ensooka enaba engeri gye ntaasyamu abasigaddeyo. Yajja wuli ebyasi ebivuga n'asooka afuna abo ebikozesebwa yajja asalinkiriza. Leeta emmundu eyo mutabani gireete. Leeta emmundu leeta. Sani kwoli ku ssimu kwoli. Ono abadduka ssebo ne kimuwamba. Genda maaso kuba omwana. Anti oyagala sekula omwana w'abendi yuno mulina. Musekule. Yes, tusobola okuguka tugende. Bagenda okwata obutuuka ebbali nga kuliko oloko Katonda wange. Yagamba sokoleke kwata giriba. Wangi kwata giriba. Nakwata giriba nakutula. Waayi sokolindeko. Linda kolengera. Eyo si bomu. Beera mwegendereza. Kale. Yabayita banaye buli omu yenna afulume mwangwe kati tugende. Mwangwe tuyite mwangwe tutandike. Nakalino bagenda.
lori abaali wano kino kyajja ssebo kirikana nga kivuga okoyo okudduka bwana gundi ate emundu ekuweddemu ebyasi genda okunyiga nga kituufu eweddemu ebyasi n'alyoka akikwatira akacupa ngenda kikuma ennaali kigenda gijjamu enjawulo bulaza kino ndowooza tewakibaze nagambye ojja kisiikana kikuba kyokye gasiya wowe kyakuba omulanga ng'akikumyeko ennaali kyagala kulwana n'akiviira genda nze tongwira kyagenda kitarantuka kigenda kiyiya nakwata ekkubo n'asembera bano baali eno bagenda okuzza amaaso kwe kulengera bambi waawo tasobola kikkiriza atooba yambuuza oba ali bulungi yasooka n'abuuza mani aliwa akyamulina okola kyate mulimu gwange ogezaako protecting omwana oyo ekyo ndowooza osobola okitegeeraye njagala maama waako enyumirize naye yanguwa Well, inside that door are all the tools in the world. Go get one. baagala kuyiya kulaba ngeri gye basobola kugula luggi luno kirwoli kiri wali kasa kyasimatuse kyeyogeza kibadala kibalata bubalaasi ono yuno ajja asalinkiriza ajja abaza ajja asalinkiriza ajja abaza n'alyoka agwa kakookolo mala ogwa kakookolo aya owaaye He's with Egan. Listen, he's got nothing to do with this. yagamba nti kino tekirina bwe kyekwasiza Him here and makes him a part of this. I know you don't like Sam. manyi toyagala Sam. That was guilty. Maybe. Maybe not. oba osanga nedda. Sam put him up to it, and that makes him guilty. Uncle Luther. But that's your family. Yeah, Uncle Luther. Rotted away in prison for 18 years. agenda okuwulira ngo n'awoza Uncle Luther n'amubuuza nti naawe oli wakika anti munayo oyo omusajja kojja waffe Right now. bano bonna abali mu kintu kino basirikale bakomanda abazze mu kino balina oluganda ku lodi yasiibibwa ayitibwa Luther oli ye mutabani we eyakulembedde ekikwekweto ye mutabani we Luther Reyes gwe baasiba kigambibwa lodi yamusibisa ninga lodi agamba nti yali ayembezo linga fanjizize ngumi netokota kirodi kisekulamu ebyaddala yakisiba kano mu bulago kyokka kigunda wansi kakati mujja kunyumya kubanga mu ab'ebika temulina birala byakkola mulyoke mudde mukucunya n'okutuntuza abantu kikutula ensingo muli wano muli mukutuntuza abantu ab'ekika ab'eŋŋanda n'abasigadde ninga abagamba temulina byakkola owaayo oluggi luggule naawe kibaliko obadde ki anti nze gwe sirikako naawe ayinza okuba nga si yali muyinza naye nze ne mbuyinza wabula ate gwasinga mu kintu kino kankubidde. So all the precision tools in the world in this store, and you pick a hammer. okusinziira ku bikozesebwa bye tulina munda muno n'olonda mu nnyondo. nze Reyes yamugamba nti abakulembera ayitibwa Reyes. Agnes Reyes Luther's son? mutabani wa Luther Reyes. Grover yamulabye mu parking n'alowooza nti ali familia. Omuvubuka oyo omutegeera gwe naawe ndeka nta unabali wanawulira akaana nga kakaaba wabula saagala mwerabire mu ntalo yo college ne Royal Giants
akaseera kasemera nti abaana bagenda kudda ku masomero mbanga etali awala. Abasomesa bamaze bagema buli kimu kyonna kyamaze okusetingibwa. SOP zijja gobererwa. So abaana bwe bamaze ku masomero batwale ku muntalo y'okoleje ngo gaseko ne Giant. Masomero ga maanyi. Ate nga nabagamba Joystar Fashions. Joystar Fashions batuusa ekikumbe ky'omulembe. Ngoye z'abaana ez'abavubuka ez'abakyala ngo gaseko n'ez'abaami n'engatto n'enkofiira na buli kimu kyonna. Joystar Fashions. Kyle. Cairo. R-A-I-Z-E. Kakufuru. Narcissists always use their own. Abasiru batera nnyo okkosa amannya gaabwe baagala nnyo boogerako. Sebo n'akwata entwala ye. Ono yagamba sigendagenda paka nga amaze okusiikana Kyle. Mujja kwetaaga eyo mu abaagala ottaasataasa mutaasataasa bikyama abaagala okgenda mujje tugende. Muve ku bakayiikuuzi. Ne bagamba Shafik for Service Center nga bulijjo. Shafik for Service Center. Where's the little boy? Gwe soko omuliro omutabani aliwa. Mwana aliwa. Dad, maybe. Like your cousin? Yamugamba ayinza okuba nga weeyogerera afuddeko ono nga kazini wo. Come. You know this place is about to blow up, don't you? What? Kiki? Ha. Muvueko. You said you want to see me. Here I am. Sonny. Looks so beautiful. I know you're angry and afraid. I have a good escape plan. You don't need to do this. Everyone got out. It's over. Kino toteekeddwa genda maaso ekikola buli omu yenna afulumye. Okay. Just let me get Kyle out first. No. You were coming with me now. Gwe jja tugende. Go to hell. Genda mu geyeena. Bakasekudde baakazingako ssebo. Kino kyajja ekyabadde kikutte omuliro. Kiremedde ku ono. Leka nsooke enfungane kino kikakyere. Kyagala mutta. Bbe emundu ku mutwe. Earn this. Earn this, you piece of shit! Siriwalira muli. Kikuba akaseppiki ku mutwe. Ne bakwateko balina okuyita mu bagende. Wabula kyagala mwerabire byanfuna kuteesa hardware. Byanfuna kuteesa hardware. Nabagamba bagula amabaati amakadde enzigi enkadde. Ate era nga batuuna amadinisha nzigi geeti. Basiinkanibwa mu junction y'e Nabweru. Kawala road. Byanfuna kuteesa hardware. Ate nga nabagambye busungu waraji. Nabagambye kabusungu waraji kateke kawaraji akaliko. Ka drink akasufu nnyo kama tekaina angova tekaina akyate nga kakakanya embeera. Niwankubadde gwe bw'owulira busungu oyinza okulowooza naye nga ate kakakanya ggwe. Ne woba olina ekikusumbuye gwe jasi kwata ka busungu waraji. Kirwadi sebo kyafuŋŋana omuto. Gwe kisiru gwe gasiya. Mbwa za ku kyalo. Kuliya kigunda ennyondo. Kyagala musalaasala. Kisiru. Kibadde ki? Bachoka batoba nakyo. Kibafukidde jike. Bwe sebo. Tugenda kuleeta wano mbeera. Kikuba evivi. Kikuba n'ennyondo. Aya. Kyamwokya. Sebo tekigenda. Omutali wano vitagiraba. Gwe. Gasiya. Ffe tuli bakomando. Bakomando abaalagirwa. Kikubamu ebyaddala. Kikubamu. Yakwate kuba n'asooka yeesika.
omutwe yamukuba akananka ku mutwe musiru gwe kaana gwe naye nawe onfukidde ejjike kikikyo tulina byakola olyoka onnemereko kumbe onaafunye oluto aya lwaki onnemeralemerako ke kaseera ndowooza ofe gwe liro sheta ono yali teyagala kuddamu kossa mundu yali yakyawe mundu naye ate option gy'alina okusobola otaasa omuto kiwedde kikuba ku mutwe yakikuba shabaawa mukubi wa shabaawa kyemumanyiko kikuba nekitagala nga kiringa ekinywedde kabusungu waragi gwe tali kale ensonga basobodde ozikwasaganya era bwe batyo basobola okukimaliriza bano bakwata ekubo ne bafulumayo kuva mu nda eyo njagala olabe nudi yakwata ekubo agenda asobola ogezaako sika n'akatowe kaali Joystar Fashions bana esyagala mwerabire bw'oba okimanyi nti oyagala engato ez'omulembe ez'abaana ez'abavubuka eziriko engoye ez'omulembe ziguki Dolce & Gabbana Louis Vuitton zonna ayitibwa Joystar Fashions ate nga nabagamba Ziwan Sanzi abakutuusaako entiri ez'omulembe abagala bed cover abagala amasuka abagala tawulo abagala duve covers syagala muzinoonyeze walala ayitibwa ziwa Ansani Interiors basuubuza mpozi ngogasseko noguza kinoomu muyitirayo bakwate kubo ne bafuluma bwe batyo bakuba akajji gwe kutandika bwe bafuluma yatolooza munda tewabaluka munda wabaluka abano ne bayitawo ne bagwa ettale naye ekiyamba baali bafulumyeyo obusajja bwali butiisatiisa nene explosives bwinamu ntono nnyo kamala tebwalina nnyingi ziri awo bukanga bukanzi gasiya omuto asobodde okumutaasa n'amugjayo era bwatyo yamuleeta wabula bambi saagala mwerabire ba agency bafe ab'enjawulo ababatuusaako businema waliwo Ken International asiikane bwe waayise abe videos ku Zai Plaza waliwo ayitibwa Shaka ayina Shaka video clinic mu Kisenyi awo ku bus terminal waliwo ayitibwa Remisi asiikane bwe Makindye awo abusaasanya Makindye mpozi ngogasseko Sky Movie Center bwotyo nga wakava bwoti mu roundabout awo nga tonatuuka Kobiru waliwo ayitibwa Send Video Library asiikane bwe Kabalagala kati ono nno ono yajja Guy sebo ajje wano abadde akyankalanya genda obbalaga okujja amaaso obbalaga ssente ze badde babbango gasseko nejjiwera ate nga wezamu ebiri omusiru abadde abiina wano mu nsawo tolina kyogenda kwogera ku bino Sam mu kifo ky'okwogera ku bantu abadde bafunye obuzibu gwofa ku kibi badde baagala okubba ebibyo gasiya ensawo ebaddemu ssente ate kati ssente zo zirajeewa kibaseegeza kati tukyalina kalimu siwakyali mulimu ono yabagamba naye musobola otandikawo supermarket eyammwe tutya yagamba nyina ka saving anti ate omwanya sente z'omusajja teyazibbye ezo wazijjeewa sente z'omusajja oli zanoonyeza eri ono omwana yazibbye stick fingers zino katonda wange lodi bajja naye ne bamukolako nga bwe mbagambye ne Dincom videos ebwayisaawo ku stage businema butuusiza ddala bulungi ate ng'ogasseko namu entertainment nabo obusinema babutuusa era ne babutuusa kuba client Perfect Video Library oba Perfect Video World ne businema butuusiza ddala nagamba ne Smile Movie Center ku Salama Road awo businema abutuusa yagamba papa sinooza ogifunye kono ngifunye ngenda kusaba oyitirangayo tubeeko bye tukufumbira naffe nga abantu bomunnange yakwate kuba gyasobola okweyongerayo ninako by the way soko gye jangu wano jangu yagamba onaayitibwa Mani onaayitibwa Angel onaayitibwa Mani agenda kubeera naffe for some time ayambye okusobola ogezaako taasa obulamu bwa kitaawo mwebaze kitaawe munaye yabula
go to the courts and see if era tugendagenda mu kotu abo batusobola okugezaako mufuna abeere naffe for some time nga bwe tulaba ekiddako. Tienen nuestra habitación extra. Ekyewuunyisa nno muwala we amanyi Olusupanyolo No está en un sótano. era ne batandika ocommunicatinga. Gwe tuŋŋambye kikambwe ate nabagamba Swagger Pro Swagger Promoter alina video library awo waggulu Kyamogo University Road ate nga Swagger Pro Kabulaza tulina bye tukwasaganya bye tugenda okuba nga tuggusa. Nabagambye ne Jona Embali naye yafuuse agent waffe bu sinema agenda kuba batuusangako mu ngeri emu oba endala. Yes, bangi abatandise okugenda maaso n'okubanga beewandiisa. Mbasaba twewandiise tusobole okuba nga tukikubira wamu mu ngeri emu oba endala. Tukwasaganya ne manager Winnie okuva ku Majesty Plaza Level 3 Shop 9 oba si kyogenda ddala Buterevu eriso distributor waffe Ronis Entertainment asiikanibwa ku Zion Plaza. Mukama abakumire mweraba.